omwana nakugamba nti tusalire ku butungulu awo anti gwe obugula mu katale Allah gwomanyi ne faaji mbu faaji tumusalirewo nga zino tetunazissa mu firiigi faaji gwe tuba tusooka okulya wano n'agamba zisale kyenkulaga kye kino abasajja tuddeyo ku rozi ze tulina okukola ffembaffe kiri bwe kiti gwe kasita otandika okuyingirira okugula obutungulu bagenda kusaza obutungulu era ojja kuba oli awo bagambe bebi tukubire ku juice ono nga bwenkola anti wayingira operations death at a funeral okitegedde wayingira operations ebyo ebintu byabwe kwata ssente mugambe nti omwezi guno ziizo kukola birala naye waliwo abantu abatane ssente buli wiiki ssente bazijjawo buli wiiki waliwo n'abateekawo akameeza sente z'akameeza byakipumba nina kyali wange ayombera akameeza omukazi mungu omutwalo gumu emuga bosi omutwalo akameeza ne kafuuka akameeza sirina kameeza wange yenkola nkadde akameeza kabeerangawo mu biro bakitaffe bagendanga okulwana nga tebali shwa lwe banadda n'alekawo ssente zino ku kameeza nti bwemba siriiwo this is the emergency fund to run the home ontegera bulungi era bagendanga okulwana ne bamalayo ebbanga eryo akameeza kano maama yakakwatangako mpola era ng'akugamba genda mu kisenge kyaffe ku kameeza awo ojjako siringi 5 si 10 mmeka 5 because abalirira ddi oli lwanadda because she was a housewife now today tulina models ezikuwa kye bayita emergency fund tulina bank accounts tulina mobile money tulina frames eza financial discipline at the different layers naye abasiru bakyali ku kameeza biki byogenda okugula ewaka wano because this was an emergency fund tetwalina masimu kati osobola okunkubira essimu n'oŋŋamba nti mwami tufunyewo obuzibu ewaka nti buzibu ki mwana abadde azannya najja kubira Brian mumuvuge ku boda mumutwale mu ddwaliro tolina kaadi ya insurance ye insurance pa anamu emitwalo 6 mutwale ku ddwaliro bamujjanjabe nze sigenda paka kuva nze siri musawo okitegedde kyakubiri tewali kye mwagala kulya waka kye mutashopingirawo buli kimu ba mwakigula ne waliwo family zikyagula padde kyenkulaga kye kino kali bagula wa lunaku genda oguleyo half kyenkulaga kye kino neje bali abakyagula half financial literacy mu ggwanga lyaffe eri wansi ate kyakubiri abasajja abamu bawulira nti basajja with the kameeza model nafugira okwo omukazi waganye jjo genda kakasa ku makya kati mu kifo ky'okuteekawo emitwalo 2 n'ateekawo 3-5 n'afuluma nakugamba nti ekuwa akameeza ate munaye wagigaanidde sijje badde ogenze sijje mbadde ndazi obadde ogenzeewa zati mangu ago the idea is abasajja are we using our power to abuse the other gender oba we know our power because waliwo abasajja abatamanyi buyinza bwabwe nga basajja nenga waali alina emyaka 4 nenga tamanyi buyinza bwe ng'omusajja bukolawo era bukomawa